mwana muwala ekintu akikwasaganyiza ddala and that is Martha Mukiso. Mwana muwala ono ekintu akiyingidde atukoledde Kikomando ne Victories recently yatukoledde Sango ne mwana mulazi Eddie Musuza. Kale kwegamba we wish you the best Martha because ekintu ate okitutte ku level ndala nyonyo but Victories too. Victories are winning Breakthrough Artist. That was Zina Awards. Yes. Naye akireeterera mpola naye akaana ko kakyali kato mbalaba olumu mbeera munsabe nobo mumpe kunamba that boy is still young bambi akaana kakyali kato naye nga mugamba kiri kitya mwe mikwano gyange yena gye musinzidde weekend yabadde etya wagimaliddewa wayombye nani wakyayani wafunyani byonna tugenda kubanga tatubyogerako kubanga gwe mukwano gwange luno lwe luyimbaro Monday to Friday okuva saa 7 zanyini mpaka saa 8 and your person Caroline Maka mbera wokubeera nga tenkola ki nga nkutuusaako ennyimba zonna solo kutwaliriza waneno ku kyemisa nakyo mukwano ne kibeera nga tekikutambulira butya bulungi. We proudly sponsored by MTN. Yes, beera nga tewefunira kalayina kaka MTN oba tokalina gwe mukwano gwange ate obeere nga okitambuza bulambalamba ate gwali ku ssimu beera nga te ofuna Afro Mobile app kwosobola okubeera nga te emirimu gyagitambuza nange ng'osobola okundabira ku ssimu yo ng'ate bw'otambula wali bulambalamba oba mukitegera bulungi. Nina abantu bange abali eyo nga bo bagamba bataake tetuvaako ku luyimbalo eyo yonna gye mpitira mbagala nnyo abantu b'oku Autospa mwansindikira Sakeni naye ana alinga mbega Autospa munyonyo bunga bali yeyo ba Mr. Mosh bali dia Jasmine mwena mbatumiddeko nyonyo ate TCM Creams, that is Team Caroline Maka Creams na mwemba mikwano mbagala nnyo headmistress wamwe Princess China Modiset okola chamanyi nyonyo dala Sally Frank muli banji but thank you so much for the work you do and of course Flower Garments nawe nkulaba ku oli nyonyo dala ne team yo mukola chatabo kubeera nga te mutu eyonzeko but anyway esawa zineno njagala kubanga nkutusa kama newses newses agade gatambula mweno weekend gwa mukwano gwange mbuno Dax Katero yavuddeyo n'agamba mula nti mulimu kweyogeza inzo n'omukyala she is mine for better for worse oyo ye wange kati mwe bamanya bamwogera biki bamuleta medimo oba muletani yayo post jemulaba that is Dax Cartel's official page jaita Dax Cartel omulyeruba yatadde akafaananyi ebifaananyi ebyo babyekubya I remember nga bakola omukolo gwabwe Dax Cartel we agenda natwala ya mahare chokeno mwana mwala tuwulira atugamba amahare ye mwagala mumbulire wawe mbanga teka mberenga ngakomyawo naye nga boy agamba mwana musaga for better for worse gwali eyo omufumbo awo njagala otegerere ekigambo kya for better for worse kwega Dax Cartel kyagezako tugamba mbomukwano newona negana newona atekawo ba medimo newona atekawo baani nze baby for better for worse onoba newe komyawo oba jannoba nkusangeyo gyonobedde ata chokara fwena nezo msajja nanesibako wati ninyaoyagane okubeekyeyo Sakeni sokompe ku luyimba Dax Cartel tukuyoza ezo okubeera nga mu basajja oli musajja mekete towuliriza bigambo baby ne wanoba omugamba for better for worse bibyo bere byange nakumire bibyo kumire byange sagala lero bebino